mu katundu kaffe ak'okubiri twakomenkereza nga Yoweri Kaguta Museveni awezezza emyaka egy'okugenda ku ssomero asobole okutandika okukakkalabya emisomo gye. Nze omwana soda tukyeyongerayo weenyweze olw'okubanga ku kaalo kwe baali bawangaalira kwali tekuli masomero mwana g'asobola kukwasaganyiza ate nga n'ebiseera ebyo okusoma ennyo twesigamanga nnyo ku bazadde baffe kwe baatusomesezanga ku mabbali g'ebyoto. Museveni ne famire ye basalawo okusenguka okuva kaalo okweyongerayo mu katawuni akaali kamanyikiddwa nga Ntuŋŋamu wennyini wakati era mpaawo okuwannaanya. Waliwo essomero ery'ekiminsani eryali lyakatandikawo era lino lyali limanyikiddwa nga Kyamate Primary School. N'atandika okukakkalabya eno gye yasomesa primary ye, wabula ebyafaayo bye wano tebigatta bulungi anti abamu bagamba nti yasoma paka primary 4 n'avaayo mu mwaka gwa 1950. Essomero lino lyali ly'abaminsani era abamu ku bakulu abasomera ku ssomero lino kwe kuli Kabiitewe omukulu amanyikiddwa nga Janet Kataha Museveni. Waliwo n'abalala nkuyanja benja okuleetera okuli ne Elia Kategaya, Bright Lwamirama. Ono Elia Kategaya yafa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamugulansigo mu mwaka gwa 2013 ng'atemera mu myaka egy'obukulu 68 era agenda okukkirira e Kaganga nga ye first deputy prime minister era ye yali minister akwasaganya ensonga za East African mu ggwanga lyattu Uganda. Era omukulu ono yafiira mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi. N'omukulu omulala gwe banjolekeza waneeno eyaliko obi w'omukulu amanyikiddwa nga Museveni ye Kanyote Bright Lwamirama. Bwe tuvaawo ebyafaayo bintwala direct ku masomero aga secondary nga gano gaali 2 mukulu Museveni gye yakakkalabiza ebitabo bye. Kuliko Ntale School, lino lisangibwa mu district y'Embalala era ne kati likyaliwo nga lyatandikibwa omusajja yali amanyikiddwa nga William Clinton. Ono yali musajja ng'afubutuka mu ggwanga lya Scotland era yali musajja mu minsani ng'agenda atambuza enjiri yaabwe ekwata ku Yesu Kristo. Era essomero lino yalitandikawo mu mwaka gwa 1956. Nyongera okujjukiza nti Yoweri Kaguta Museveni ne banne abaali bawangaalira mu bitundu bya obugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda baali tebajja kulaba ku bitabo bino eby'okusoma okuyita Oluzungu anti abaminsani baali mu kusinga bafumbekedde amasekati g'eggwanga lyattu Uganda nga bakyali mu bwakabaka bwa Buganda, wabula nga bamaze okuwamba era ne bawangula obwakabaka bwa Buganda bagenda balyanga kigenge paka kusaasaanira ggwanga lyonna erya Uganda n'aba Western Uganda okufuna omukisa okulaba ku bitabo oba embaawo nabo basobera okubanguka mu nneeyisa ey'abakyeruppe. Wano wennyini omu ku bakulu abaasomerako ku ssomero lino erya Ntale School kwe kuli omukulu amanyikiddwa nga Paulo Kagame. Ng'ono ye mukulembeze w'eggwanga erimanyikiddwa nga Rwanda. Kase katono kasangibwa ku mbalama z'obuvanjuba bw'olukalu lw'omwana w'omuddugavu omuzungu kyayita East Africa. Paulo Kagame yazaalibwa mu nsi emanyikiddwa nga eya Rwanda, kaalo akamanyikiddwa nga Tambwe, ng'ebiseera ebyo bagattangako erinnya erya Rwanda Burundi, wabula oluvannyuma lw'entalo ezaali ziyindira mu ggwanga lya Rwanda ez'amawanga wakati w'Abahutu n'Abatuusi. Kagame ng'amaze okuzaalibwa mu mwaka gwa 1957 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo baasalawo okwabulira eggwanga lya Rwanda ne bayingira Uganda ng'ababundabunda ng'aweza emyaka 2 beddu. Kagame bwe yatuuka muneeno yasalawo okutandika okukakkalabya emisomo paka ne kaakano ye mukulembeze akakkalabiza eggwanga lya Rwanda ebbanga eddene. Abatutumufu abalala abayiseko mu ssomero lya Ntale School kuliko omukulu amanyikiddwa nga John Patrick Amama Ambabazi. Ono yaliko prime minister w'eggwanga lyattu Uganda. Omukulu omulala kuliko James Nsababutuulo, kuliko Tarsis Bazana Kabwejere, kuliko Ibrahim Kamuntu, kuliko omugenzi amanyikiddwa nga Brigadier Nobo Mayombo mpozi n'ekisaawe kya music, kuliko omukulu amanyikiddwa nga Alani Ampayire ng'amannya ge aga disco ye mukulu amanyikiddwa nga Alani Tonix. Mu byafaayo ebirala ku mutendera gwa high school Muzeeyi Museveni ge yasomeramuuko kuliko essomero limanyikiddwa nga Mbalala High School. Lino lyatandikibwawo mu mwaka gwa 1911 era nga nalyo lyatandikibwawo abasajja abaminsani era bw'ogenda
mu byafaayo. Mbalala High School ly'essomero eryasookerwa ddala okuzimbibwa mu disitulikiti y'e Mbalala anti litemera mu myaka egy'obukulu 1013. Yoweri Museveni okusinziira ku byafaayo bwe yamaliriza high school yasalawo okubinnyika mu V ayolekere amaserengeta g'eggwanga lya East Africa, bw'atyo yasibira mu ggwanga lya Tanzania atandike okukakkalabya emisomo egya university. Abaffe eno yasoma oba teyasoma belindirire mu katundu akaddako. Nze omwana Soda, Mukama Katonda akunkuumire. Export TV to the world.